abenkana nga Tayebwa emyaka bali bameka mu Uganda era bagenda mbivuru bameka. I think this is a generation thing nti Tayebwa yajagala ne banne naye batuula ku Serena okiraba nze ndowooza nti bate entuufu mu basajja leero ya David Lutalo na Eddie Kenzo ebadde ku top emyaka gino nga 67 egiyise. So ndowooza nsabubi bali badde bakola battle, but otherwise mukulu Tayebwa ina right ye esaba battle ye nga wabajagadde naye nze ndowooza nti bagenda kubeera challenged okusobola okuweza abantu ng'abawala be baaweza. Simbi yatandika okuyimba 2-3 Chameleone yali akayimbira emyaka 5. Chameleone yakakola concerts eziwere 10. Simbi yakola concerts ndowooza 2. Okiraba? Chameleone yakayimba mu nsi ndowooza nga 40. Simbi ayinza okuba yakayimba mu nsi 10. Okiraba? So bw'otunuulira ebintu ebyo byonna ndowooza nti bategejja kubalabisa singa bagiteeka mu kisaawe kubanga audience yaabwe shiftinzeemukko nti ero ba struggling n'okuleeta abantu bebe kuli yali struggling mu kisaawe nasalawo agende mu Serena era nayo nalaba nga tekyasoboka n'akita. Okiraba kati kyekimu ne bano banagenda ku ne bakola battle Chameleone naye struggling okuleeta abantu mu kisaawe. So I don't think that battle yaabwe yeetaagisa nnyo ye babatolinga ku ki nti mukulu Tayebwa mu kifo ky'okwogera ebintu ebiyamba industry awamu yeera anoonyaayo figures abasobola oku clout. I think HCB music wa Uganda emabega is professionalizing it. Twetaaga okuprofessionalizinga buli sector ya music industry. Twetaaga okuprofessionalizinga ba producers bagende basome aba video n'aba audio bayimbi benyini betaaga okusoma. Twetaaga abantu abalala business development, twetaaga international business professionals, twetaaga abantu abasobola okuleeta professional mindset mu business. Nti leero bw'otunula lwaki tugamba nti music wa Uganda agudde because tumuteeka ku yardsticks ki tumuteeka ku yardstick nti tumutunuliza tumuteeka ku level yemu n'aba Nigeria tugenda okulaba balinga bye bakola ffe tetunakolako yadde 10%. Naye ogenda okutunulamu nga manager wa Joy Boy ng'abeera Canada okiraba ali exposed abamu ogenda okusanga nga ba managers abamu they are professors abalala banoonyeza amagezi they are worth being given doctorates out of research gwe bakoze n'engeri gye basobodde okukyusa mu business. So nze ndowooza gap gye tulina nga Uganda yeyo professionalizinga buli sector. Singa ba producers babeera basomye ne basoma software eyo ne bamutegeera bulungi ne government ne bakwatira nako ne bafuna ebyuma ebisobola oku mastering ennyimbo bulungi producing ennyimbo bulungi ne babasasulira licenses za software ezo then ba managers nabo ne bagenda ne basoma professional management courses olina abeera nga BBA agiina naye nga managinga muyimbi then kitegeeza obwongo bwagenda okuleetawo si bwakweyiya. So waliwo abantu bangi nnyo abeetaaga okubeera nga baselebratingibwa. Unfortunately bino ebintu byetwogera n'abantu betubigamba abali mu general public oluusi bayinza obutakitegeera naye waliwo abantu ababeera emabega betutalaba ku forefront. For example nyinza okugamba omusajja nga Pademan producer, music producer, ndowooza bayetaaga okucelebratinga. Omusajja nga Eddie Yawe yaleeta Dream Studio, eyo studio yakola nnyo okufuula industry eno kyeri leero. N'abayimbi nga Eddie Kenzo baani bonna olaba nti bayitako ko mikono egyo. Waliwo abantu nga Afrigo Band, aba Afrigo Band bonna okutwaliza awamu. Ndowooza basaana okucelebratinga. Waliwo abantu nga Muzeeyi JW Katende, ndowooza yeetaaga okucelebratinga n'abantu bonna baatwala bamukulu Bosa n'abantu abaludde mu sekita ya Katembe eyo. Waliwo abantu nga Matovu Aloysius Joy alwanyisizza nnyo siriimu ng'ayita mu mizannyo ne Katemba, ndowooza yeetaaga okucelebratinga. Then of course waliwo n'abantu abagezere baturepresentinga mu nsi ez'enjawulo. Eddie Kenzo tusobola kumulekayo asitudde flaga ya Uganda n'agiteeka waggulu for over 10 years now ng'ali ku top, ayimba festivals, akola biki, afuna awards ez'enjawulo, ndowooza naye ali worth celebrating. Then of course abantu nga Bobi Wine, Chameleone, Bebe Cool, Eagles production yonna enkadde, Misa Kisemakula, Lutaya, Mayinja, Fred Maise yafa kuba kyemanyi 12 eby'emidaali bagabira n'abaafa.
nabo basaana okucelebratinga. Afri Talent, Diamond Sensembo, Diamond Production. Afri Talent mulimu bamuyita bate omusajja wa CBS oyo, Abe Mukiibi. Diamond Production mulimu abantu nga Mariam Ndagire, mulimu Mariam Ndagire ali mu Afri Talent, yali mu Afri Talent. Waliyo Diamond Production oli omusawo w'amannyo, Siraamu oyo Dr. Yoba bamuyita bati erinnya ligenze, naye mwe muli ne Katolu Bwama. So bantu bangi nnyo abasaana okucelebratinga. Unfortunately luli bwe yali celebratinga, eno government engeri gyerudde mu buyinza teraba music nga kikulu, balaba nnyo katemba, because government ziri ezasooka zanyigiriza nnyo bannakatemba, so bo balowooza nti era katemba yakyalina amaanyi, naye ndowooza tushiftinzeemu kaawo. Amaanyi kati gali mu bantu abalala bangi, naddala ba musicians. Then of course waliwo abantu abalala kati nga mu media, because ecosystem ya music ekoleeta wabeerawo ba producers, aba audio n'aba video bonna tuba tulina okulondayokko, ne wabeerawo abamu marketinga okumutuusa mu bantu, ba managers ne baani, Geoffrey Kiwanuka oba Jeff Chiwa, I think ali worth of celebrating. Ready and Wizo bali worth of celebrating. Swangs Avenue, you know, abantu abali mu background naye nga bakoze kyam, Kavumaketi, Balamba Rugahare, abantu aba baludde gundi bamuyita Abitex, abasajja abaludde nga bategeka ebivulu, Paulo Kafeero, Haman Basudde. Abantu basaana okucelebratinga wadde balinga abatuva ku maaso, naye impact yaabwe yensonga lwaki abayimbi ba leero bayimba nga bwe bayimba, nti oli asobola okutunuuliza Haman Basudde n'agamba Eddie Kenzo ayimba nga Haman Basudde, oba omulala n'akutunuuliza Moze Radio n'agamba ayimba nga Paulo Kafeero. So inspiration zeeza abaana abaliwo leero bamanyi bano, naye balina gye babijje. So ndowooza bangi nnyo, era wali baddewo dedication probably wekiba tekisobozeze mwaka guno, omwaka ogujja okulaba nga entertainment sector eno with the influence gyeyina naye beera celebrated. Naye nkimanyi nti abakulembeze abatutwala bayinza obutakyagala nnyo olw'ensonga nti ecriticising nnyo ebintu bye bakola, ate ne opposition leader naye yava mu entertainment. So tuyinza okuba tukyagala naye kiyinza obutabaawo olw'ensonga ezo.